Abatuuze n'abakulembeze okuva mu Town Council y'e Kiboga batenderezza nnyo egimu ku mirimu egyakolebwa omugenzi Rhoda Kalema ne Bba William Kalema nga wano we basinzidde okusaba gavumenti okussawo enkola ey'okusima abantu nga balamu. Okusinziira ku batuuze bano, Rhoda Kalema we yabeerera minisita ne Bba baaweereza bulungi ekitundu kino era nga kale basaanye okusiimibwa. Alumirwa Kiboga we bwe bamuwa obwa minisita mu biseera ebyo baali batematema amalwaliro, eddwaliro eryo lye tubaddemu ye yalireeta Kiboga lye tubaddemu, era nze nali nkayanyemu nga ngamba lwaki Rhoda takkiriza ne tutuuma liri William Kalema, naye ye ng'agamba nedda. Nze mmanyi nti minisita ng'era aweereza abantu n'eddwaliro lyonna lisapootinga. Bano bagamba n'oluvannyuma lwa William Kalema okubulawo, mukyala we yasigala akulaakulanya ekitundu kyabwe awatali kuddirira, ne banokolayo n'ebimu ku ebyo ebyenkizo bye baakolera ekitundu omuli n'okusaka disitulikiti. Era amaanyi ge yateekamu ag'amaanyi mu mwaka gw''91 ne batuwa disitulikiti eno. Okumanya mukazi w'amaanyi yaleeta amaanyi, n'atugamba etteeka ligamba bwe bagabye disitulikiti ekibuga okukkaatiriza nti yali musaale nnyo mu ebyo ebikola, ate okukosa ne maternity ward eyitibwa Rhoda Kalema ward, abakyala bwe bazaalira. Nga bakulembeddwamu akulira eby'ekikugu ku disitulikiti y'e Kiboga Nsubuga Zirimenya n'abafamire ya Kalema balambudde eddwaliro ly'e Kiboga ne waadi omuzalira abakyala ne bagibbulamu erinnya lya Rhoda Kalema. Kwebaza olw'obulamu bwa omugenzi Rhoda Kalema era ne maama Rhoda Kalema. Twagala kwebaza Mukama olw'omukwano, twagala kwebaza olw'amagezi, twagala okwebaza olw'obuweereza obw'enjawulo, era ekyawandiikibwa kituukidde kigamba nti abantu ebikolwa byabwe ebirungi baligenda nabyo. Dr. Isagara Peter omu ku bakulira eddwaliro lino atenderezza nnyo emirimu egyakolebwa Rhoda Kalema era n'asanyukira ekikoleddwa. Y'abakyala abazaala ekitundu Rhoda Kalema woodi katumwebaza olw'omulimu gwe yakola olwa Kiboga disitulikiti ate era n'okulwanirira nnyo abakyala. N'olwekyo okuva kati woodi tugiyita Rhoda Kalema Maternity Ward. Ezimu ku nguudo mu Town Council eno zibbuddwamu William W. Kalema nga Town Clerk Mpima Samuel wasinzidde n'akungiriza obuweereza bwa famire eno. Maliriza n'ekkubo eddamba kilomita namba Rhoda Kalema olw'okubanga amakubo ge mulaba gali mu Kiboga district, ettaka erisinga lyaweebwayo Rhoda Kalema. N'olwekyo nga Kiboga Town Council nga tukkaanya ne Kiboga district tutuumye kilomita namba ne tugiyita William W. Kalema Road. At council level and at district level, but they all give thanks to the late Rhoda Kalema. So I'm here as an opposition politician and in the current government to ask government to start awarding or rewarding people when they are still alive. Abafamire nga bakulembeddwamu abaana Gladys ne Veronica Kalema boogedde ku byafaayo by'abakadde baabwe ne basiima Town Council y'e Kiboga olw'okubajjukira. One of the first prominent people. He was a minister in the first government after independence. The time that he was captured, he was Minister of Commerce and Industry in Obote 1. We are here today to remember my parents, who did a lot for Kiboga district. Willie, and we want to just thank Kiboga Town Council and Kiboga District for organizing the naming ceremonies today of the maternity ward at Kiboga Hospital and the road. Kulw'emirimu gyonna gye bakoze mu Kiboga, naddala okuva ku taata we yazaalibwa wano mu Mulagi kumpi n'Ekiboga, yakulira kuno ku Kiboga. Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.